bw'oli tegeera enneeyisa y'abagagga ojja tegeera nti abantu abamu mu Uganda you are just living a fake life. You are too fake. Ate kasita otandika faking life okweyita kyotali abantu abamu ekibaleetedde obuzibu toyagala kukkiriza obulamu bw'olimu obulwanisa. Please accept. Fwe twali tusoma psychology batugamba if you want to solve a problem first accept you have a problem. The first solution ku kizibu okwe kusooka okukkiriza nti ekizibu weekiri. Kati some of you ekibaleetedde obuzibu kyovula obulamu bubalemeredde temwagala kukkiriza bulamu bwe mulimu. Kkiriza toyina ssente sooka okikkirize. Bw'ona asooka n'okikkiriza nti you don't have money ojja kwejjako pressure olekerawo okupuluvinga. Ewa muli mu ddinaayo okimanyi tolina ssente oyagala opuluvinge oyagala osanyusa abantu. You don't have money and it's not a crime. Why do you give money which you don't have? Toyina ssente ate ogaba ssente oli musiru oliko amajini walwala kabootongo w'enziko oba walwala kabootongo w'obwongo. You don't have money. You are giving out money. Please, why don't you accept nti toyina? Abana Uganda bwe mulitejja mweyembeera ey'obutakkiriza. Kiriza.